At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Buterevu tubaniriza nnyo bannange mwebale kutwagala mugende mu maaso n'okusubscribinga n'okulikinga videos zino. Tumidde nnyo bannaffe naddala abali wabweru bw'eggwanga bakadaama bannaye mwebale kulaba video zino. Bannayuganda nammwe mwebale kulaba video zino. Oba oyagala okulangira ku channel yaffe eno twandibanga twatandika butandisi naye ekisooka tulina bannaffe abasunduse exchange balanga naffe. Nawe kenyini osobola okwegettako ne tutambuza video zino n'olanga naffe namba yaffe ku eryokwo. Ekipya mpozi engeri gye tulina podcast eneebeera podcast omuntu abanga omuntu w'omunaakubaganya ebirowoozo ku radio. Kati ffe tetulina busobozi bukola radio yaffe ate tesobola kukola radio ng'esindika ekintu kimu. Kati ffe tukubaganya ebirowoozo ne tuteeka ku YouTube. Kati emboozi ezisinga ze twogerako YouTube yabigonzezzaamu. Ngenda ziteekanga mu description awo nga gw'osobola okugenda n'olaba video gye twogerako n'ojja n'owulira engeri gye tugikubaganyaako ebirowoozo. Kiba kitegeeza ogenda kukeberanga mu description awo olabe okone ku link eyo ogende video gyeyo ogirabe eno nga wotukubaganya ebirowoozo byaffe. Mbaaniriza nnyo emboozi tulina nnyingi ez'enjawulo. Tuddira emboozi ez'omu wiiki mufo ky'okuwa essaawa nnamba ey'emboozi ze tuba tulonze zikuta omubabiro. Osobola okuwulizaako emboozi emu ate era n'okuwuliza n'emboozi endala mufo ky'okunyoonyanyoonya obutundutundu. So bannaffe abasunduse exchange be bateekamu ensimbi Sunduse exchange bano oweereza sseya Dubai zituuka wano ku Munnayuganda ku MTN mobile money, Airtel money ne M-Pesa. Kale no mweyune bannaffe abasunduse exchange. Tulina ne application bagiyita Paysi era gwe olina obusobozi obugikozesa n'oziweereza zituuka direct ku mobile money y'omuntu. So tugenda sooka tutunuulire waliwo essomero ery'Abamuzibe. Bambi essomero lino Bamuzibe omuliro nga gugenda nga gukwata mu bisulo. Ebisulo ebyo nga temuli yadde n'ekigambo socket kyoba Muzibe yazannyidde ku socket. Abaana 11 ne bafa. Bagezaako okutaasa naye nga be bataasa engeri gye batalaba oli akomekkereza zeeyo ate eri mu muliro gye gukola ki. Kati ne metro naye n'atendewalirwa alowooza afulumizza addayo okukima omulala kumbe gwaleese wabweru ate alabika zeeyo. Kati ate mu kuddayo amala obudde bungi ate mu kutaasa taddamu kutaasa mupya ate aba ataasa ono gwe yakafulumya. Kale eno n'abaana baali bazibe nga tebalina ngeri gye beetaasaamu. Essomero bagamba essomero libadde ku musingi gwa gavumenti ate lirina n'abagereka w'Ebungereza eyali ajja okukola ki okulikyalira. Kaakati nno nga omanyi eby'e Uganda eŋŋambo ne zitandika okugenda mu nkuubo ne baga nti wandibanga waliwo eyali ayagala okubaako ne baatuusa abakiikirira essomero. Naye jjukira Bamuzibe kati ye kyakola anyigawo babe. Abalala ne bagamba bano baka baali eyokyeza basobole okusaka akasente akamala okuva mu ono omukyala yakomekereza ng'essomero taligenzeeko ng'abantu bagenda bamuleetera buleetezi. So mukulu kabuye abaana 11 baasirikidde mu muliro bisiriiza. Kyokka ate ekisinga n'okunsobera mu bwangu nnyo ate bagambye nti balina okukolawo ekijjukizo ng'oli tatunuulidde ennaku
n'atandika gavumenti mukolewo ekijjukizo awo nawo muyita mubazi wa nsimbi. Pozi mbalamusizzaako bannaffe abatuwuliriza ate tubeebaza omulimu omulungi okuba nti musobola okutuwulira gye muli yonna ne mweresa obudde kuba pulogulaamu zibeerako nnyingi nnyo n'ebyokukola mubeera na bingi naye gwe tukwebaliza ddala gwasalawo agamba nti ogenda kutuwuliriza tuzimbire wamu eggwanga lyaffe newankubadde oluusi obeera tozzeemu kumanya oluusi omu tosindisa ebibuuzo naye tuba tumanyi nti kyetuba tukugamba kuba ebintu bye tukugamba tumala binoonyerezaako era ffe tetwogera bya nsimattu kintu kye tukugamba kibeera kituufu gwanebweru wa Uganda ndowooza kabeera kuba otuufu okutuwuliriza kwaffe tusunsula ebintu bye tubeera tugenda okwogerako nga si bya bulimba so nja kwenyamira pozi nja kusooka okutegeeza abantu nti oli si Nnaabagereka Nnaabagereka abeera mukyala wa Kabaka ono Mumbejja muganda w'ono Kabaka aliko ye muto wa Charles era yabadde muwala wa Nnaabakyala oli yavaako yafa so kati abadde Nnaabakyala yazaala abawala bameka abaana ba Nnaabakyala ndowooza abamu nyinza okwogera ebikyamu naye bemmanyiko manyiko Charles waliwo omulangira Andrew n'omukyalo oyo Mumbejja Ani naye ono Andrew kimanyi nti bulijjo tebamwogerako nnyo anti abaana b'engoma ne Andrew abasinga tebamumanyi bamanyi Charles eri kati ate bwebava ku Charles ne badda ku bana abaana ba Charles ba William baani beyazaala mu Diana anti kakati baateekamu obwakabaka bwabwe omwana omubereberye gw'osoose okuzaala naddala kasita abanga mulenzi yaba omusikaawe ye musika w'obwakabaka obwo kakati naye bw'azaala omwana obusika bugenda ku mwana we kati kwe kwogera kwawo kati Andrew takyalina chance ebeera kabaka waki wa Bungereza tasobola takyalina chance ebeera kabaka wani wa Bungereza olw'ensonga nti kakati Charles ne bw'aba afudde omulangira William yaba omusikaawe ate era kisembezaayo ale takyalinaye mulayini olw'ensonga nti gundi ne bw'aba afudde William mutabani we ate gwazadde alina okukola ki yalina okubeera kabaka kati ate jjukira bano abaana bazaalibwa Diana kati Diana ate nga naye yali watutumu ne bw'aba si watutumu kati media nefokasinga nnyo ku layini eyo bwe kibeera olw'ensonga nti kati bano ba Andrew okuboogerako tebakyalina chance kubeera bakabaka ba Bungereza baba baboogererako eno nti abooluganda baabo bazaalibwa ne kabaka baabo kati Charles ne bwe yandibadde talidde bwakabaka okusinziira ku bye yajja akola era olw'okuba yali azadde baana be baalikoze eki kati ono Mumbejja Ani teyalina chance yonna eriya bwakabaka bwandibwogerero teyalina kati ensonga lwaki abantu tebamuteekako birowoozo oba si ye mwana eyasooka si ye mwana ate ne bwe yandibadde bo mu bwakabaka bwabwe bw'obanga wazaala abaana bawala omuwala akusikira n'abeera queen naye bw'oba wazaala omuwala n'omulenzi automatic omuwala agenderawo bwaki n'abeera omulenzi abeerenderawo ku bwa king kati kyekyo kati ono abadde muwala wa Nnaabakyala oli yavaako era muganda w'ono Charles abeera w'amaanyi kuba abeera mu lulyo mwennyini abeera ezisooka efuga kuba ekisooka nnyina yabadde naye kati essaawa ya leero muganda we yakola ki yali mugenyi abeera w'amaanyi kati ate ndowooza wekijjira nti kati muganda we ng'oli Nnaabagereka we yasindikanga bbaawe n'asindika ani kati noono ndowooza si Nnaabagereka Nnaabagereka abeera mukyala wa kabaka ow'e Buganda so mu nsi yonna tabeera ki taba Nnaabagereka kati Nnaabakyala oli nga we yasindika kati noono ayinza okuba nga kabaka asindika muganda wo ayinza okuba era yamusindika okukola emirimu egimu amutuma omukiikirira genda egindi tebibeerawo so kati ekyo ng'okivuddeko ng'ekitadde wala nja kunakuwala nnyo era nnyiga ennyo kubanga njagala okubemu akafaananyi omuzadde wenna alina omwana wo wakeera omwana n'omuzaala kati tukijje ku Bamuzibe tukiteeke ku baana bonna omwana n'akubonyaabonya n'atuuka okutuuka okusoma ne fiizi n'oziwaayo na buli kimu n'omutwala ku ssomero gw'omukuzizza tomwokezaako yadde olugalo yadde okumenyeka yadde okunuubuka kyabbeeyi kyo
embeera ekyuse ne mu nsi engeri gyetukubakubamu omuntu kati abantu bazaala abaana batono tegeera n'okwata omwana wo n'omutwala mu ssomero ngeri omugwagwa n'ava eri n'afubutuka n'ayokya essomero n'akutira omwana kubamu akafaananyi ne bwe libeera siri Bamuzibe so kati bino byonna byonna byogerwako buli omu ajja kuleeta kyayagala kyavudde ku kino tewali alina ki nsonga ntuufu naye ng'ekikulu kiri nti kyo ekifundikirwa mu byonna essomero lyayokeddwa naye weebuuze omuntu eyalyokezza omugwagwa oyo mutumba ava embizzi eyo kiki kye yagoberedde okutta abaana b'abantu 11 kiki kye yagoberedde okutta abaana banne kati ekituufu ebintu bya Uganda wabeerawo abantu abataagaliza olwa competition ezibeera mu bantu obutategeera n'amanya nti kati ono Mumbejja Anne agenda kusuubiza okuyamba essomero lino mubeeramu abantu abataagaliza olinga ayagala oba okubanga yalikulira oba olinga yagamba tiririvwawaawo oba Edmonster alirimu kati gwatayagala n'agenda kola ekintu ng'ekyo kuba mu baana bano aba bulijjo ababeera balaba baba n'effujjo abaana tubasuubira okuba nti basobola okuba mbatolokutotiisa amasannyalaze olw'ogakwatakwatamu tubasuubira okuba n'ebibiriiti tubasuubira okwokya amasomero ago omanye ezimu ku nsonga ezokesa abaana amasomero ago ng'ogyeko zino empalana z'amasomero nti babeera beewalana abaana abo ab'ekyejo bemukuza n'ebyegyo bazadde bannaani otuuka n'omukako mutwala mu ssomero ly'atayagala omwana n'alowooza nti kakati bw'anayokya essomero buli muzadde bajja muyitaano n'omwana we omukyusa essomero omuzze ku ssomero lyakola ki lyayagala abaana abo bookya amasomero ebiseera ebisinga abaana abamu babagoba ku masomero ne bamuwasa sipiriti naganga bwe mulingobyeko kandyoki aba n'obusungu bamugobye school fees naye bano baana bazibe okitegeera amasomero ga Bamuzibe matono tetugalina mu Uganda kitegeeza teri mwana muzibe yandiyagadde kwokya ssomero mwabeera kuba tewali ddala lyajja kgendamu ekisooka engeri gy'amaaso g'amasomero ga Bamuzibe engeri gye gabeera amatono abaana bagasomeramu bonna baba bakisulo omuzadde atwalirayo ddala omwana n'amuteekayo kitegeeza Bamuzibe tebeeyokyezza sigamba nti amasannyalaze gagenze abaana ne baleeta kando Muzibe talaba kando temugasa okitegeera kati omuntu eyazze n'ayokya essomero yazze ng'akigenderedde ayokya essomero olw'ebizibu bye oba nkayana za ttaka oba kwagala kulabisa bano bubi oba emitima emibi egya Uganda ey'abannayuganda abantu be bakola ki nti bamanya Omumbejja oli bw'anajja gwe lwaki olowooza baalyokezza nga Omumbejja agenda kukyalira essomero eryo ate n'abaana aba Uganda ne bakigwiramu ddala era ensonga bekolaba nti olusinza okubaamu n'omukono mu gavumenti nti ono bwe yamaze okujja mu kifo ky'okumutwala agende ku siniya atuke ku siniya alabireko ddala kye baakoze ekikulu kusazaamu lugendo butagendayo aleme kuyamba bantu bali so nga ate baasibye kuba okumala essaawa ddamba nga mbagalina najja mu bintu ebitatugasa abakyala abavugatubeera oba bitugasiza obanze munnayuganda nganze omuntu wa wansi oba nfuniramuwa yandigenzeyo n'atuuka ku sini n'alaba tomanye oluusi mu busaasizi bw'alina nga Uganda bwe yafuuka ensi y'ababbeega manyi Uganda essomero lyanditambudde Uganda nga tulina omukulembeze omwafuze emyaka 37 tukyali mu layini y'ababbeega abalina okusabiriza buli kantu ke tulina okukola ki essomero eryo lyanditambudde ekintu ekyo yandikitambuzza yandituseyo n'alabako tomanya yandibaddewo kuyandibwawa oba kuzimba oba kukola ki ne tulaba naye teyatuuseeyo kyannaku nnyo abaana ngaabo abatalina musango baafudde nsaasira bazadde baabwe kuba omwana olw'omuntu omu abaakwata obaana baabwe ne babatwala mu bisulu ne bakola ki ne basoma ne battirwayo kibi nnyo naye Mukama Katonda tusaasire omusajja oyo oba omukazi eyakoze ekintu ekyo buli yakyetabyemu akisasulire nga tannafa ekintu ekyo kinnuma nnyo obutategeera bantu abo omuntu oyo abonerezebwa okusinziira okutta abaana abo abatalina musango n'okuteeka ennyike ku mitima gy'abazadde baabwe Mukama Katonda kati okwongera okulambulula Omumbejja ono yadde alinawo okutambulira ebintu ebirala ebyokutambulako kuba byonna yabituuseemu wano waataatuuse yonna yagenzeeyo kuba ate kino kyekyabadde kirimu essira ebirala byonna byabaddeko essira byabaddeko yakyaliddeko ekitongole kinoonyereza ku bulwadde bwa ssimu n'endwadde enzibu ezo bwezityo yakyekyaliddeko pozi n'okugenda okulambulako mu national park ezimu yatambuddeko nga yabikozeeko ebimu naye nga wano ewabadde omulamwa ogw'amaanyi naye nze nja kusaba libe etteeka gavumenti wewa tosobola kukola essomero nakuli wabirabiriwa bya byetaagisa byaliwo tolikola
mukwata obuzito ne muteeka mu masomero aga private naye mwe wammwe gwe temuteeka mu masomero aga private naye mwe wammwe gwe teebereza mu Uganda yonna amasomero g'abamuzibe tubala mabale woomanyi nti walina omwana asobola okutambula ne yeerabira we yakutte tasobola kujjukirawo essomero ng'eryo ne libeera nga teririna kikomera essomero ng'eryo abaana nga basulawo okimanyi nti abaana abazibe tebasobola okutambula buli lunaku kujja kusoma balina kusulawo essomero ng'eryo lotoliteekako asikaali bagambye balina wakasaale ku masomero amatono ge tulina ye bwaba wakasaale yabaddewa era anti ayita kati bamunyonya bamukwata ku masomero amatono ge tulina nze ndowooza ku masomero ngaago ag'abaana abateeyamba lirina okubako ekikomera kumpi kifuuke kyatteeka essomero lyonna litalina kisokomera terisuza baana lirina okubako ekikomera kati ne CCTV essomero lya boarding lyonna lirina okubako ekikomera ekizimbe nga waggulu kiriko n'essengenge ng'omuntu talina wasobola kubuukira essomero lyonna ery'ekisulo liretteeka nga lirina okuba n'ekikomera ekyokubiri libeere ne basikaali abasukka mu omu so si asikaali omu libeere ne basikaali abasukka mu omu nga nalyo libeere etteeka ekyokusatu kyenandirabye essomero eryo metroni libeere etteeka okuba nga asula mu ddoomu talina privacy gye yeetaaga kuwa bw'obanga wakeera ku makya n'osoma oba n'otasoma emirimu ne bwoba wasoma emirimu gye wasoma ne gikubula n'okomawo gy'obeere mu baana lwaki olowooza kya buswavu nnyo okusula n'abaana abo ebyo by'okuwoza nti metroni yabadde ne ruumu ye yagenza okuvayo yawulidde baana nga baleekaana bamuyita ebyo bya kisiru metroni asulenga n'abaana amasomero kifuuka etteeka kati ng'essomero ery'abamuzibe metroni yandibadde asula n'eritali lyabamuzibe n'amasomero ag'abaana abawala abategeera biyinza omukola fujjawe bwesasika obanga obwe kuba metroni aba muntu mukulu n'okutegeera kwe kusinga okw'abaana bano biyinza omukolako effujjo ne bimuvumaavuma ebyo byolaba ne bimusuulira paadi ku butanda ne bamuvumaavuma ne bamusuulira paadi ku butanda kyangu nnyo okumanya omwana eyakikoze n'abonerezebwa naye nze kankubuulire amasomero agasinga abaana abo babeera bakooye obwongo bwabwe bubeera buli dawuni nnyo beebaka era amasomero ago gasinga okujja abaana babeera mu tulo so gwe omuntu omukulu nga metroni musana abaana babeera basoma ate mulekerawo okufa abannanyini masomero mulekerawo okufumbisa abametroni emmere y'amasomero metroni abeere ng'akola ku gwa kukuuma abaana emisana afune obudde obwebaka ekiro abeerewo ng'abakola ki nga bakuuma abalondoola ekirala gavumenti yateekawo etteeka ebisulo by'abaana abo obutabangamu mitayimbwa naye tebabikola amasomero gonna gonna emitayimbwa naye tebabikola amasomero gonna gonna ebisulo birimu emitayimbwa nti bano abaana bandiyise direct mu madinisa kati olwo nkigaziyizza olw'ensonga muzibe ne bw'oteekawo eddirisa tasobola kulirinnya kuliyitamu ekyo tukireke naye mbala kati kiri wonna kuba amasomero sige gasoose essomero olaba nti amadinisa ago jjukira tegaba mawanvu metroni ono olwandisise ng'abaana ng'ateeka ku ddinisa okuddamu okuwalampa kyande muzibu wali essomero ly'amanya St Benedict eryayokebwa lyali ly'abaana basekenge lyali ly'abaana bakulu tugeza amasomero ng'ago nti abaana basobola okwetaasa ne balimu bateerawo akalyanga akamu bwe kati ekisiro kyakutte dda omukka gunyooka omulyango guli gumu omwana mwalina osobola okuyita kati ekyo nakyo libeerenga tteeka nti ekisulo bakiteekengako ekinayitibwanga ekisulo kiteekebwengako emiryango egisoba mu 3 security y'essomero erina kubeera ku kikomera ku geeti so si ku bisulo by'abaana mulekerawo okusibiranga abaana mu bisulo oba si ekyo mukyatukalya nnyo amaziga kuba olabaffe ewaka obeera n'abaana 2 3 nyumba nekwatako omuliro kakando nga kayidde nekagikwata nyumba nekwatako omuliro neyaka tebereza ekisulo ekirimu abaana ekikumi ate kati jjukira bali kasita babeera ne basikali baba tebeetaaga mitayimbwa egyo ffe tugyetaaga kuba tutya babbi naye kibeere kyatteeka essomero libeere kasikaali security ebeere y'ebweru si yamunda singa kibadde nga kisoboka bwe libeera essomero ng'alina security gulugulu ebisulo by'abaana byandisuzenga n'okusibwa tebisibiddwa ffe tebabisibanga batuukanga tebabisiba emitayimbwa gyonna ne bagijjamu
basukaali nga asukaali atuulaawo Weebale nnyo. ku ddoomu ku mulyango gwa ddoomu Weebale nnyo. Bwekyetaaga. era ekiro n'afuluma ekiro sawa 7 kati ng'abalenzi baatuggalira eno ekyemmanga ne batuwa ne reading room n'abawala ne babaweewaabwe ne reading room ng'eri ku ddoomu. Bwekyetaaga ebisulo bwe kuba kulinyisa ssente zinyisisite omuntu atalina busobozi kutwala mwana mu kisulo amusse waka amuteeke mu dde. Muleke tukabyanga amaziga ag'oluleekereeke buli budde. Nga tuwumbawumba ensonga eno. Ndowooza kyenjogeddeko ensonga ekyo tugyogeddeko kimala kuba ennaku ennuma omuntu okudda ku baana abato n'owekyaba musibe abaana n'obattira obwereere. So kati siina nnyo mirembe ku nsonga eyo nakugyogerako naye mutuyambe mufube okulaba nga mukola ebintu ebifaanaganako bituuse. Ekiyita Esomero ebeere ku kikomera abaana munda mbaleke beetaayo. Banaye tweyanziza nnyo fuba okulaba ng'onyoonya ku mboozi zaffe ez'enjawulo. Twakalabibwa mu wiiki emu tufuna abantu nga 100 abalaba vidiyo zaffe zino oba abawuliza emboozi zaffe zino naye nga tulina abasubscribers batono kati tulina abasubscribers 18. Kitegeeza abantu banyumirwa emboozi ne bawuliza emboozi eya buli kaseera ne batunyoonya buli wiiki naye ate tebaagala kutuwagira. Banaye mutuwagire mubanga abafuuse ba memba buli mboozi gye tutaddeyo musobole okukola ki ogifuna nyonya ku vidiyo zaffe ez'enjawulo owulize analysis ze tukola. Tugenda kuleeta ebintu eby'enjawulo mu bulimi mu kulambula ebisinga weebiri content era tugenda muteekawo tusinkane mu vidiyo eddako.